temuli bamatavu na byavudde mu kulonda. Of course tetuli bamativu na byavudde mu kulonda. Waliwo omuntu ow'omwoyo omubi gwe twagala kkooti erambulula ensonga gino emutubuulire. Wetuukidde ng'olwajjo ngabanga manina obululu 958. Ate obwo nga buvuddewa? Ojagenda obabuuze because bankubira essimu ne bagamba wali we twalangirira tetwabala bulungi, twali tupapa, twasanzeeyo obululu obuki obulala. Obwo bwali bwafikkirawa? Ojja kubuuza cause siri mwogezi wa Electoral Commission, so njagala babeere nga bakunnyonnyola. Nze wano ndi waka, ekyo kye njagala kubagamba. Ate wendi era ngenda kubeerawo. Nze mbasaba ba opposition bajje bansisinkane baŋŋambe Hajjat Nambi oleese ekintu ekiriyo ekigenda okuyamba demokrasiya tukweyunzeeko okulaba nti tukola ki tuloopa nabo baliite emisango gyabwe gye bawulira nti bagiina ekkooti ekole ki etusalirewo. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babeere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Balina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga olalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter. Tulina aba electrical onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba logical emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebu. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muli mutya banyabo ne bassebo abatugoberera okwetolola ensi yonna. Lwaleero tukyaddeko mu maka ga Hajjat Faridah Nambi yakwatidde NRM bendera mu kalulu akakaggwa ak'ekawempe era nga yakutte n'ekifo kyakubiri okusinziira ku ebyo ebyavuddeyo eri akakiiko k'ebyokulonda. So tuzze okubeera nga tunyumyamuko naye ye ebintu yabirabye atya byalabikidde mu kalulu ebyadde tebisuubira n'ebisuubirwa
kwe tujja okusembera ng'atubulya ki kyazaako. Twawuliddeko n'ensonga ya kkooti, engeri gye tuli naye agenda kuba nga atubulya ddala ekituufu kye ki, agenda mu kkooti oba ebigambo bikyali eri ku ppate ye oba ku mitimbagano nga egufaanana. Hajjati nsanyusa okulabako leero. Kale ssebo, njagala okwebaza okubeera nti mutuwadde omukisa okwogerako eri eggwanga. Nze Hajjati Nambi Faridah, nga nze NRM candidate ku Kawempe North constituency. 2025 mpaka 2031. Si bya by election byokka. Paka 2031. Si bya by election yokka. Tugenda kubeera nga tweyongera mu maaso. Eso. Kale. Bitambula bitya wano wetukusangidde? Mbaaniriza wano mu Kkooti Falaawo, kiri mu Kawempe 1. Ewali ewaka waffe we tubeera. Twamaze akalulu. Njagala okusooka okwebaza bannakawempe North. Omanyi nze ndi kye bayita two-time candidate. Nasooka ne nnyimirirawo mu Kampala yonna nga woman MP. 2021. Kati wano bye nalaba luli birala nga tukampeininga na kati okwaniriza batwaniriza nnyo bulungi. Twakozesezza enkola eyanjukunju. Ne tubeera nti tutambula mu maka g'abantu ne mu bifo byabwe bakolera emirimu. Okubeera nti tubasaba obuwagizi n'obululu. Batwaniriza bulungi nnyo nnyo. Bannakawempe okusinziira nze eyayimirirako mu Kampala kye nalaba 2019-2020. Enyaniriza ebadde nnungi ddala era mbeebaza okubeera nti batwaniriza nga nagenda okukakuuma akakuuma mu mirembe, which is very good. Mujjukira nti 2020 towards election nga n'okwambala olugoye lwa yellow bayinza n'oddukuyuza ku mubiri. So twasanze reception ennungi, so njagala okubeebaza. Tugenda kutandikirawo wennyini. Wasooka ne weesimbawo mu kifo kya Kampala. Olwali lwazze mu Kawempe. Sooka otupimiremu bannakawempe balonda batya mu kalulu k'e Kampala nga tutunuulira kana akasembye ak'e Kawempe. Bannakawempe, of course, yes, kituufu nayimirirawo Kampala woman MP era nafuna obululu obusukka mu mutwalo ogumu mu Kawempe North. Ate ne results ze nafunye mu mulundi guno nga nnimiriddewo nga MP wa Kawempe North. Isi wetuukidde nga olwajjo nga bangamba nnina obululu 958. Ate obwo nga buvuddewa? Ojagenda obabuuze because bankubira essimu ne bangamba wali we twalangirira tetwabala bulungi, twali tupapa, twasanzeeyo obululu obuki obulala. Obwo bwali bwafikkirawa? Ojja kubuuza cause siri mwogezi wa Electoral Commission, so njagala babeere nga bakunnyonnyola. Njagala okwebaza bannakawempe North abaalonda nga 13 olwokuna oluwedde. N'okubwebaza obuwagizi. Honestly, yes, Kawempe North ebadde constituency yange. Newankubadde mbadde mu woman MP. Naye era bwe nazze ne bwe nasanze mu kalulu abantu 7 banneeyunzeeko tubeere nga tunoonya akalulu kano. So neebaza Mukama Katonda, NRM n'obululu wadde isse egamba 9 tubadde ffe banna NRM tetubufunanga nako. Because omwami Kasenge 2021 yafuna obululu 6. So twagala okusooka okubeebaza obuwagizi obwo yadde twemulugunya tumanyi nti obuwagizi bwaffe bwabadde busingakaawo. Okugenda mu kya Kampala wafuna omutwalo nga buguva Kawempe. Kitegeeza mu kano nawo wabadde olina obusobozi obufuna omutwalo n'okusingawo. Tugambe nti oluvannyuma lwa Electoral Commission okugamba nti obululu bwasusse mu 8 buubwo buli mu 9 sofa. Byebimu ku bibatwala mu kkooti? Ekisookera ddala nze nga candidate njagala okutegeeza eggwanga nti twali ba candidate 2 mu kalulu kano.
nze nalondera Kawempe 1 Mbogo Playground kisangibwa emabega w'omuzikiti omunene abamanyi Kawempe Mbogo we nalondera nze waliwo polling stations 6 nali ne munange gwe baali batulonde ewamu ku lunaku lumu bamuyita kansala Masuuti ava Kazo Angola erimu polling stations ye yalondera bayita Kazo Angola Central waliwo polling stations 8 kati we nalondera baali bakabala box ey'okubiri nga ndi mu bululu 2 abajja ne bonoona obululu bwe basamba yes ne basamba basanga nga ne mu line mulimu abakyayagala okulonda kyekimu ne Kazo Angola munnange we yalondera kansala Masuuti Kazo Angola Central era we bayonoona obululu kati ffe nga bacandidates tuwulira nti waliwo omuntu ow'omwoyo omubi eyatutajetinga kati tunoonya obwenkanya mwenna toyinza kutuyisa bwotyo ffenna bacandidates 2 so far tulina affidavit ezisuka mu 10 cause twalina nze nga MP nalina abankumira obululu abasuka mu 3 nga balinga abakunukiriza mu 4 so buli omu yalaba kyeyalaba twamugyeko ki obujulizi kati nze nange kansala Masuuti tetumanyi walala wakufuna bwenkanya obwo okujjako Kkooti so tuwulirira ddala nti waliwo omuntu ow'omwoyo omubi eyatutajetinga ffe nga bacandidates lwaki tebaayiwa Komamboga lwaki tebaayiwa Mukikaaya lwaki baayiwa obululu nze we nalondera ne kansala Masuuti we yakola ki yes. Kazo Angola so ekyo yensonga ennene eyatuluma nga ffe bacandidates yatugamba nedda wano waliwo ekintu ekitali kituufu ojja kumanya nti waba weesimbyewo oteeka amaanyi ewantu wogenda okulondera nze kuno ku Mbogo ninako senga wange senga Naluze nkutumidde nnyo abaddeko emyaka okusuuka 4 wano ninako baganda bange mu bufumbo family nyingi ze twali tukunze okumeka sure nti Kawempe Mbogo tewali akola ki atusinga kalulu ne munange ne wono musisinkana kansala Masuuti ate omanyi twali tucoordinatinga nga tumanyi nti awo Kazo Angola Central ate era we wasinga obululu BNRM ekyo nja kukubuulira tuteekewo amaanyi tukole ki tuwangulewo so waliwo omuntu ow'omwoyo omubi gwe twagala Kkooti erambulule ensonga gino emutubuulire mu ndowooza erowooza omuntu w'omwoyo omubi ali omu kwabo bakandidate be mwali mwesimbyewo nabo oba tuyolowooza ali wabbali nze mu mbeera ezange saagala kuteebereza manyi nti Kkooti eyina ebbeetu okutaganjula ensonga zonna n'okugyayo amazima naye nze ne bw'anaabeera ani manyi nti yali ayagala kutajetinga nze ne kansala Masuuti ekyo nkimanyi nze nanoonya akalulu mu Kazo Angola manyi nti Kazo Angola Central fabe NRM wetusinga okubeera n'obuwagizi so somebody oba omuntu oyo yali atajetinga ewali obululu bwaffe ayonoonewo kati baali tebasuubira nti tunakitegeera nga bwe twakitegedde era baali tebasuubira nti tusobola n'okugenda mu Kkooti naye nze ne kansala Masuuti twemulugunyiza ddala era twagala obwenkanya yes so ekitegeeza ku kiriwo kati kiraga nti temuli bamatavu na byavudde mu kulonda of course tetuli bamativu na byavudde mu kulonda kati ekyo ng'otutadde ebbali waliwo mu luzungu kye bayita electoral crimes already police zeeyina musobola n'okugenda mu CID ne mubuuza fayiro eva kuno nakuli emisango ejja nagomera ejjadizibwa nga kuliko ne be baasiba kuliko n'ebizibiti police beekola ki byeyina kati nze ndaba ki nze nga Nambi abamanyi nze ndi munakyewa era ye gyenvudde wange ye background yange ndi mukazi wa ddembe saagala nnyo mivuyo saagala nnyo nakwogera nannyo naye ndaba nti ffe ogenda mu Kkooti kigenda kuyamba bacandidates mwenna
abavuddeyo mu ggwanga lyonna okwesimbawo. Bwe tunaagenda mu 2026 general elections nga Kkooti eno etuyambye okufuna amateeka amapya agagenda okufuga ebyokulonda, buli omu agenda kukiganyulwamu. Era mmanyi nti abantu abamu tebatuwagira ku nsonga eno naye bajja tuwagira oluvannyuma abantu abalamu bamala kufunamu n'asooka ategeera at least twafunako ekirungi. Ate ne opposition nzize njiwulira ng'egamba beetaaga electoral reforms. Eze ekaaba ekyo ekintu. So nze mbayita batweyungeko fe bana NRM nawulidde n'aba FDC nabo bagenda mu kkooti. Kituufu waliwo buli omu kye yalaba nti tekyali kiki? Tekyali kituufu. Era nze bwe nasomye etteeka lya Electoral Commissions Act nga tekikkirizibwa muna Electoral Commission kulangirira muwanguzi nga waliwo ebifo obululu bwe bukoze ki bwe buyiise. Ate nga bw'obugatta ku muntu owookubiri bukyusakyusa ebikola ki ebivudde mu kulonda. So waliwo etteeka eryamenyerwa, waliwo ebikyali bituufu. Fe nze nga candidate ne munnange gwe twali naye kozisaali nzeka abantu abasinga bamanyi nze twetaaga okufuna obwenkanya ate tetumanyiyo kifo kyonna kirala okujjako ekkooti. Era kkooti bwena egamba nti bayiwa obululu bwammwe naye era ekyo tekifuddeeko oba bano babakwata bakola kino naye ekyo tekifuddeeko tweyongere maaso tujja kukikkiriza naye nga at least tubategeezeza nti twetaaga okyukakyuka mu byokulonda ey'omuggondo. Hajati mukazo Angola wetwogera ne opposition erina complain nti gye byatandikira abantu babe bawambibwa waliwo eryanyo okuva mu bakuumaddembe n'ebirala nga ate balaga bifevalinga candidate wa NRM. Ekyo nkiyita buwuyabuya. Gwe okulowooza nti waliwo omuntu yenna agenda okukubibwa okuba okukijjanizibwa oba boonona ebintu by'abantu omuntu n'akugamba nti ekyo kifevaringa Nambi Faridah NRM candidate aba alina ekikyamu mu bwongo bwe. Munsonyiwe okozesa ekintu bwe kityo kiba kinfevaringa kitya nga gavumenti nze ndi ku NRM party kati amagye ga gavumenti ge bagamba civil opposition we ge bagamba gakubye omuntu Nambi nfunirawo akalulu. Osobola kinnyonnyola gwe naawe nnyini atudde wano nange ndowooza nti kiri mu kutiisa wano kisoboka. First of all nze gwe kisooka n'okkuba kozigana amagye ga gavumenti nze nga Nambi nze mbeera ku loss esinga because ate bo ab'opposition bakifunamu sympathy kye bayita sympathy vote of course. Era n'abamu tubawulidde nti basasula n'abapoliisi era n'obujulizi mugenda bulaba mu kkooti nti jangu ssebo nkuba enkuweeyo kino opposition kasita tugenda mu kkooti mugenda kubiraba naye ffe kye tunoonyaamu tufune gye tulaga nga demokrasiya like afunye enkyukakyuka tufunye amateeka amapya buli muzannyi agenda mu byobufuzi ganaatambulirako. So ekyo kyennyini kyoyogera si kituufu. I'm sure nawe okiraba bwe nkikunnyonnyola tewali ngeri ki gye bakubamu omuntu mulala n'ogamba nti nze nfuna obululu nga Nambi nga mufunirawo because bagenda kugamba nti bakubye bali olwanze era nze ngenda kuluzinga obululu. Ekyokubiri bali bagenda kufuna sympathy waliwo kye bayita sympathy vote nti mu bakuba kitiisa abalonzi kuba nabo bagamba nti abo bafiirwa obululu mukanga abalonzi baabwe. Nze kyemba kubira omulanga bw'aba nabo tebamatidde bajje banneeyungeko petition ngisayininga essaawa yonna bajje banneeyungeko bagende nabo baleete because nze nga Nambi nga nze Nambi Faridah sikkiriziganya na muntu yenna akijjanya muntu mulala sikikola. Nze siri awo nti njagala nnyo okulaga abantu eryanyi no sikkiriziganya kukijjanya bulamu bw'abantu n'ebintu byabwe era sikikkiriza era sikikkiririzako ddala. Nange nkumanyi nga omukyalo omugonvu era bwe baba nga waliwo omuntu eyakubwa oba alina evidence nti bamuyisa bubi naffe tulina bye twalaba nga situli bamativu era bakama bange ne bagenda ne basisinkana ab'okwerinda okulaba embeera tugiteese tutya mu nteeko. Nkimanyi bulungi nti
abakuumi b'eddembe bajja mu bino ebyokulonda by law. Etteeka libakkiriza naye balina nabo ndowooza okunnyonnyola okunnyonnyola bulabe bwa nabaki bwe baali balabye. So ebyokunnyonnyola weebiri ate ffe tulina essuubi nti ekkooti esobola okuyita ne bw'abaani cause bakugamba nti tewali ali waggulu w'amaki amateeka. So wetuba nga waliwo eyazza ogwa Naggomola nze mbasaba ba opposition bajje bansisinkane baŋŋambe Hajjat Nambi oleese ekintu ekiriyo ekigenda okuyamba demokrasiya tukweyunzeeko okulaba nti tukola ki tuloopa nabo baliite emisango gyabwe gye bawulira nti bagiina ekkooti ekole ki etusalirewo. Ttiimu yo eyali ku ground mu kalulu nalabako abantu ab'enjawulo ne minisita Balamu yaliwo n'ebyobufuzi nga ebyazannyibooza baakola ekyo kyennyini kye wali osuubira gwe nga candidate. First of all nze nga candidate njagala okwebaza buli eyajja mu kalulu kange. Bangi bambi saabayita nti nabawandikira amabaluwa nti ssebo minisita Balamu jangu mu kalulu kange no. But the mere fact nti baatwala obudde bwabwe ne bajja okunnyambako okusagula akalulu k'NRM. Kozi kano akalulu kaali kasukka ne ku linnya lyange nga Faridah Nambi. Kaali kalulu ka ggwanga lyonna ate kaali Manduso eyali etulaga biki bye tugendamu 2026 nga pulezidenti waffe omwagalwa Yoweri Kaguta Museveni atuula final paper. So nebaza buli muntu eyajja mu kalulu kano kozi wawaayo ssente zo wawaayo obudde bwo okujja okubeera nti onoonya akalulu k'NRM. Nze njagala okubeebaza. Manyi nti buli omu yajjira ku nniya abasiraamu bagiyita nniya but omutima ogugamba nti katugende tunoonya akalulu kaki k'NRM. So nze mukoowe eyo kankome kukubeebaza kozi nze simanyi biki bye baakola nti oba simanyi ani yakwatibwa mu musango. Nze njagala kubeebaza because mwakanoonya oba oli awo kyekyanfunyisa obulwakenda ke tubadde tetufuna nga BNRM. So for now obulukenda. No. Yes, unless isi ekomawo olunaku olulala ne ngamba nti ate ennyongeddeko obulala simanyi. Anti isi ekyo kiyinza okuba tekiri official nga bakyagamba ggwe. Kiri official. Kiri official kozi bampandikidde ki ebbaluwa okutegeeza era ne bagiteekako stamp ne seal yaabwe. Eriyo bammemba ba NRM abamu ba presidential advisor mu nkola eno ey'okuba nti tewakubira abantu masimu nga si basanyufu. Nti saakubira bantu masimu? Mu nkola eno ey'okuba nti tewakubira abantu masimu nga baleka nga abatali basanyufu. Waliwo yali ayagala mukubira essimu. Abamu basanyufu olw'okuba tewawangudde kalulu ng'abalala beemulugunya kino nakiri n'ebirala nti mwasomba abantu nga be babyogera. Okay. Tumanyi buli alonda alina okubeera ng'ava mu voters register ey'ekawempe. Nze we natuuka wano nakwatagana n'abakulembeze buli gwe bandaga nti ono omukulembeze w'ekawempe be it nga wa NRM oba si wa NRM. Njagala ombuuliza abantu abakomplaininga mu affairs z'akawempe baali bakolanga baani. Bwe baba tebasobola kukiddamu baali balina ku offeringa buyambi bwabwe eri candidate oba eri NRM secretariat oba eri NRM party chairperson. Baali basobola okukozesa avenues zonna okujja okubeera nti bo bakola ebyamagero bye basuubira ebyantituusiza ku buki ku buwanguzi. Bo bennyini obutakola ekyo kikola kya bunnanfuusi. Omuntu yenna ng'oli wa NRM n'ogamba nti osanyuse NRM egwe mba sikuyita wa NRM. Abasi wa NRM. Lwaki osanyuka nga NRM teyafunye buwanguzi? Kiba kikugattako ki? So endowooza eyo abantu abo musigala nze mbasabira busabizi. But ffe tetwalina muntu gwe twagamba nti tukomye ku bano 50 gaweze mulekerawo okujja. Buli eyayagala okukola ki? Okujja yajja. Bw'oba gwe walina akakoodiyo ke wali osuubira ke twali tetunabakozesa wandibadde okayisa ewa Mzee Yoweri Kaguta Museveni cause ye party chairperson oba okayisa ewa Mwami Tango Doi cause ye secretariat chairperson. N'oteekawo obuyambi bwo. So ebigambo ebyo nsaba abantu balekerawo okwogera ebigambo
ebitali bituufu si buli kintu kibaawo nti gwe olina okyogerako Yeah. oluusi ebimu tebyetaaga bigambo byo really sibayisaamu maaso sibamanyi nabbamanya ababyogera but bw'oba olemeddwa okuwaayo obuyambi ng'abantu bakyakwetaaga bw'oba olaba nga ekyo kiyise at least sirika especially ng'oli wa NRM. Kireke kiyite. Yeah. Lwaki babateekako nnyo ekyokusomba abantu oli waalaba ku success ng'ajja ti Faridah ekisaawe kijjudde abo abantu muba mu basombi wasomba abantu mu kamwe kati anti bo bantu just babigambo kankomaawo saagala kubeera nti ndina mwezi mukulu ogwa Ramadan saagala kubeera nti bambi naye waliwo ebintu ebitasaanidde era njagala kubabuuza bo baali beesimbyeko wa ne bafunayo obululu bumeka yali yeesimbyeko ne buwa muzaala mu kyalo ky'ewaabwe so saagala kubayombesa naye waliwo ebintu bambi nga tebisaana omanyi okuvaayo okuyimirirawo obwo buvumu abantu abasinga bwe batalina later on n'ofuna n'obululu ekitegeeza nti olina n'obuwagizi bwe weesimbye abantu akenda ke baŋŋamba si ne bwe bateekawo mu kisaawe ky'ewambogo tekijjula baba bangi kati sebo nze abo baddiza obubaka obubagamba nti Hajjati Nambi talina bigambo byammwe bantumire bagende beesimbewo gye babazaala ekyo kyekirinza okuba ekizibu tulabe obululu bwe banaakola ki banafuna tukooye ebigambo by'abantu bambi tubikooye and ebigambo ebitagattako Hajjati bakuzaalira Kawempe eno nzaalibwa mu bulo Butambala bo bannabutambala tebafunye mukisa okuwogwaki anti bannakampala bagufuna ovukira bo okyatambulira mu Kampala first of all kambabuulire n'endowooza eyo propaganda oyo gwe muleeta nze Hajjati Nambi Faridah first of all nkulidde Kampala n'okusinga e Butambala gye bakola ki gye banzaala ensibuko y'abajjajjange nkulidde Kampala ekyo kyekituufu where in particular so saagala kwogera where in particular but kimanye nti nkulidde Kampala n'amasomero g'ensomedde Wakiso Kampala so njagala okubategeeza nga n'erimu Kawempe Muslim Secondary School wasomerawo nasomera eno Kawempe kitegeeza oli mwana wa wano obadde okibuusabuusa byavaawo ebyo kuba nze newenzijja mu makago gano ate ebweru n'owulira nti ate amaka ge malala gali eyo amaka g'olina ge mangi nyinza okuba nina mangi naye ekyo si kikulu ekikulu onkyalidde mu ketfalawo era wensinziira okuweereza abantu ab'e Kawempe nyinza n'okuba nina businesses endala ezitali mu Kawempe naye nze mbadde consistent ekisookera ddala ne mu kifo ekya woman MP eno yali constituency yange era nagifunamu obululu yenna omuntu ayogera ebitakwatagano yabeera mu buyabuya Hajjati siwe Kawempe nkugambye nze senga wange naluzze abasinga b'e Kawempe embogo mumumanyi mami Hadija mumumanyi famire y'abattakuba mutwafumbirwa mubamanyi so kati abantu abamu beeyogeza olw'okuba ndowooza babeera tebakumanyi wano ninawo baganda bange amazima ga Katonda bwe mugenda ne basobola okubayita wano nga b'e Kawempe embogo wano kozi basenga bange babaddewo so nze wano ndi waka ekyo kye njagala kubagamba ate wendi era ngenda kubeerawo era ngenda kuweereza abantu ba Kawempe North constituency ekyo mukitegedde bulungi ndowooza twogere ddala ku nteekateekayo era nawulirako abamu abagamba Hajjati agenda kulinnya ennyonyi mukama ng'oyinza okulowooza bye bansalidde tiketi so abantu boogedde banaye boogedde ebintu bingi era nze nakwewuunyiza waliwo we nawulidde nabawa cheeke bambuulize baali bankolera mulimu ki baali bakozi bange nti mbasasula with a check baali banguza ngatto oba biteeteeyi so abantu naye nga ze kinyambye mu kuyimirirawo mu public eno otegeera abantu be baani era abantu batambula batya
abantu basali agagambo nga ganene nnyo bwegati naye ffe twayiza okugagumira tetulina kyakola twayiza okugagumira ajja tiwagumye mweyogerera agagambo gammwe kuba toli nnyo muntu nti bajja kusanga oyogere eno biri ki bankyokoza naye nze njagala okubagamba okuyimirirawo si kyangu nti ovala nga mbatuma mu byalo byewabwe nabo bandage nti nayimiridde mu ewaffe gyensibuka oba wempangalira mu kibuga era nafunyeyo obululu bwe buti so abantu beeyogeza bweyogeza tubasekerera busekereza webale kubanga kyewuunyisa nga abantu bakyagamba nti wano mu Kampala n'emirirwano NRM terina kyegamba bantu n'oba nga wakutte kyakubiri munange si kituufu ate si gwe gunsookedde okukwata ekyokubiri okimanyi mu Kampala Woman MP nafuna obululu okukumikiriza emitwalo 10 NRM wano mu Kampala erina abantu bakyaliwo basobola okubeera nga beyita ffe abe NRM abanyiivu nga tulina banyiigulula bunyiiguluzi naye nga baki weebali ate njagala okwebaza General Yoweri Kaguta Museveni mukama wange njagala okwebaza olw'okubeera nti nze bwe najja wano e Kawempe nasanga aba PDM nga weebali abawanika omukono ntitwagifuna nasanga aba Presidential Skilling Program honestly President okoze omulimu gw'amaanyi era nze nkwebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange n'abeera nti akutte ku bantu bangi abantu bayinza obutakusiima ku ekyo ky'obakoledde naye nze nasanga akoze eki aleese ne Presidential Ghetto Fund ekutte ku bayaaye baffe babeyitira bayaaye bagaza komanda batumidde nnyo naye nga abantu baffe abo nti yabalowoozaako yalowooza kuba ghetto n'alowooza kuba skilling n'alowooza kuba PDM really njagala okumwebaza nti vision ye okulambika kwe gy'atwala abantu baffe naddala abantu baffe abato tulabayo era tumwebaza era nze kyobola nga siweddeemu maanyi manyi nti abantu baffe twetaaga okuba ebyokubaperereza okw'enjawulo akalulu kawere ate singa banaatuyamba akalulu ne kabeera nga kali ka mirembe maybe tunasobola ffe abe-NRM okufuna results ennungi so nze siweddeemu maanyi wadde n'akatono era akalulu nkyakalimu okyakalimu so yenna anakwesimbako era ajje nga yeenywezezako zimunange kati hajati takyali mu baby class eri gye yatandikira hajati abawagizi weebali hajati bageto commanders abamanyi so bajja beesibye bbiri byali bya baby class kati tugraduates tuli walala tusuumuuse ajja tugenda kuba nga tumwerekereza olw'enteekateeka empanvu z'ayina abagambye waali pakalasiti era ng'akyakola bingi eri bannakawempe ng'omaliriza ajati osobola okunkonerako ku kandidate munne yali mu kalunga wa NRM simanyi oba mu kaseera kano alina kwegattako bwegassi mugatta amaanyi oba asigalenga waali then ndooza n'abamawulire olina kyokozeewo kumbeera nti baakubibwa oba olina kyokyukoonako ekisookera ddala njagala okusaasira bannamawulire abaakubibwa nasobola okugenda okulaba mukwano gwange Francis Isano owa Next Media photojournalist ne musanga ng'emmiro yali tasobodde n'okulya musaasira nnyo obuvune bwe mwatuukako era nze nga Nambi sikkiririza mu kikolwa kyonna kityoboola ddembe lya muntu mu ngeri ng'eyo ate ng'oli ku mulimu ate nga oyambadde bulungi eyo uniform ekulaga nti oli munnamawulire so ebyo tebyavaamu bulungi njagala okubeera nti nabo mbasabira obwenkanya in fact nabo bayinza otweyungako abamawulire nga mukugenda mu Kkooti bayinza otweyungako nabo ne bateekayo okwemulugunya kwabwe naye njagala okusaba bannange bonna banna NRM okuneeyungako ekisookera ddala nafunye obululu 9 omuntu afunya obululu 9 si wakuyisibwamu ki si wakuyisibwamu maaso mu constituency emu baneeyungeko tusagule akalulu k'NRM mu maaso gye tulaga kkooti eyinza okugamba akalulu kaddibwemu oba tuyinza okulinda ne tugenda mu 2026 mbasaba babeere nga batweyungako tufune obuwanguzi bwa NRM party tubeere nga tutwala Kawempe North ku ntikko bannakawempe North mbasaba obuwagizi
basaba obuwagizi basaba akalulu basaba mbeere nga tuli bakkakkamu tulaba ate kkooti kyenatusalirawo tulaba ate bwe tutwala demokrasiya mu maaso. Kale tetujja kusukkawo awo aja tukwebaza obudde bwo. Tunaddamu okumusinkana tunanyumya ku mbeera y'okunoonya akalulu ebeera etya. Manyi naawo nawo waliwo struggle yaawo biba biwanvu bakola bingi okulaba nti bakwatagana n'abalonzi baabwe. Kale Katonda abakuume ate tunaddamu okusinkana mu vidiyo endala.